Olunaku lw'eggulo twakulaza emboozi ya famire y'abamu ku bannannuupu okuli Mmase wa Lukamba ne Rovers Lwanyaga abateeberezebwa okubuzibwawo ab'ebyokwerinda olw'okubirwa ssabbiiti eno bwe bali bava mu kuziikirako munnaabwe mu bitundu by'e Rakai. Yesterday morning ngenda okulaba nga principal awandiise nti baabakotte baababuzizaawo. Kati mu kiri ekikeesezza olwaleero 2 ku 7 ababuuzibwawo okuli Mmase wa Lukamba, ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu Nuupu ne Rahuma Juma Lubowa basuuliddwa ekireka awatali musango gwonna gwabagguddwako. Ne bateeka mu mmotoka ate ne batutwala okutuggula amaaso nga tuli kireka poliisi. Ne batugamba tukubire omuntu omu ajja atunone naye tabeera looya waffe ate abantu tebajja bangi. Tetwazimna kusayininga nga lwe twayingira twasayininga nga tubiteeka ewa tetwasayinze. Ne babituddiza era ne batuzzaako obukookolo ne batuvuga. Bano okuwambibwa mu mmotoka baalimu 4 era bonna ne batwalibwa nga ssaawa eno tebamanyiwa bannaabwe abalala 2 gye bali. Enkya ya leero bano basinkanye bannamawulire ku kitebe ekikulu ekya National Unity Platform gye balombojjedde ebyabatuukako. Tuba tukomawo nga tutuuka Empigi ne tugwa mu road block. We thought it was a normal road block. Ne tuyimirira. Okuyimirira ne tusanga ab'amagye abaali mu leeya ne bajja ne baggulawo emmotoka mu busungu. Okufuluma ofunako ekikuba. Nze bankuba waya ku mugongo ne kabina. Bagamba nti nga kye bajje bayingira emmotoka bannaabwe abamu basanga okusomozebwa okutagambika bwe baali babuuzibwa ebibuuzo ku bikwatagana n'amasimu gaabwe. Twayisibwa bubi wano mu kutukwata baatukwata bubi. In fact ate munnaffe Rovers yakosebwa nnyo. Lwaki yakosebanga essimu ye balowooza agigaanidde. N'abagamba nange essimu sigirina ne bamukebera ne tumugamba nga kale twogere naye ffe nga Rovers essimu ogirina ogiweeyo. Mu kaseera kaatuuka ne baawulwamu abakazi bokka n'abasajja bokka olwo nno ne basibwa kantuntunu paka mu kitundu gye bataategeera. Ne batwala mu drone yaffe y'abakyala naye mu kugenda omusajja n'ansamba mugongo bw'ati ndaba oli foot soldier, can't you move? So mu mmotoka gye twali mwalimu omukyala yatugamba muli bakyala bannange we mulaga bagenda bato kyalinga naye mu cooperating mwogere bonna bababuuza. Bannyonnyola nga bwe bakiwa kajojjoji w'ebibuuzo naddala ku ngeri gye batambuzamu emirimu gyabwe mu kibiina n'okutuuka okwesigibwa pulezidenti w'ekibiina kyabwe. Ne bambuuza lwaki mu bantu bonna yaneeteekamu obwesigo okulira akakiiko ako. Ne bambuuza bw'aba bampadde ssente nsobola okugenda ne mbakolera. Ne bambuuza programs ze tulina mu by-election gye tugendamu akaluke kawempe. Kyagulanyi omuyita otya oba Lewis omuyita otya abakulu okubanga bakwesiga byonna. Ne bakubuuza okay mu training wawa naawe ogenda ku leadership school e Kamocha. Bagamba nti balabula ku ky'obutogera ne bannamawulire ku biki bye bayiseemu nga bali mu buwambe nti oba si kyo kakubajjuutuka. Naye ate mu kuwandika statement batugamba abantu tetuyita muntu yenna tugende tebagenda tuwa police bond. Ne batugamba tuvuge tugende naye tetwogera ku byonna bye twalabye bye baatubuuzizza tuddeyo tusirike tetwogana bamawulire bonna. Wadde guli gutyo bagamba nti kati batambulira mu kutya olw'ebyo eyabatuuseeko. Because even at night I felt to sleep. Whenever I could hear a car, I felt like someone is coming towards home. David Lewis Lubongo yasaba wandiisi w'ekibiina ki Nuupu ategeezezza nti baddukidde dda mu kkooti okuteekayo okusaba kwabwe abantu bonna abawambibwa bateebwe kubanga okuva lwe baakwatibwa ssaawa 48 zaayiseeko dda. Bannamateeka baffe bafunye affidavits ku nganda z'abana abantu be basooka okuwamba enansana twateeka mudda n'olunaku lwajjo tutaddeyo habeas corpus applications z'abana abantu abalala. Kati nno tekimanyiddwa ddi abalala bonna abali mu buwambe lwe banaateebwa anti olunaku lw'eggulo akulira oludda oluvuganya mu Parliament Joel Ssenyonyi yategeezezza nti mu ssabbiiti 2 zokka bannannuupu abaakawambibwa basukka ne mu 7.